إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abalungi ab'ebitiibwa nga bwe nabasuubiza nti tugenda kulabayo hadith nga hadith eyo erimu edduwa ey'ekitiibwa omubaka waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayitirizanga ennyo okubeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga amusabisa edduwa eyo ey'ekitiibwa era nga kigwanira eri umma eno okubeera nga abagoberezi b'omubaka oyo beekwata ku dduwa eyo olw'obukulu bwayo eri nabbi waffe. Basahaba nga bagiraba nti nkulu nnyo ne bagituripotingira tubeere nga naffe tufuna omugabo ku bulungi obwo. Edduwa eno omuntu singa agikwata nabeera nga ayitiriza okugisaba Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah amutaasa emitawaana mingi egy'edduniya n'emitawaana egya akhira. Hadith eno eri mu sahihi ya Imam Muslim rahimahullah ng'eva ku sahabi owekitiibwa ayitibwa Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Agamba Imam Muslim rahimahullah nti haddathana Ubaydullah ibn Abdul Karim Abu Zur'a, Imam wekitiibwa ayitibwa Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah. Qala haddathana Ibn Bukayr qala haddathani Yaqub ibn Abdirrahman an Musa ibn Uqbah an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu. Qala Ibn Umar agamba nti kana min du'ai Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mu dduwa z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama zeyayitirizanga ennyo kusaba Allah mwe mwali edduwa eno. Ibn Umar wagiripootinga sahabi oyo owekitiibwa agamba nabbi yagambanga nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Allahumma kitegeeza ki? Allahumma kitegeeza nti ya Allah, ya Allah, ya yanida yakoola owange gwe, ya Allah owange gwe Allah. Naam, kakati olw'obuyitirivu bw'okukozesa ekigambo kino ya Allah, ya'u yaggyibwawo n'ekyusibwamu miimu neetekebwa ku nkomerero ne kibeera Allahumma. Era bw'atyo Allah bwe yakikozesanga mu Qur'an, qul Allahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha. Wakadhalik omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaba kwe yasabanga Allah konna okusiŋŋaana kutambuliraawo. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira n'edduwa endala mpitirivu. Kaakati wano kyekimu ekiriwo Allahumma ay Allah. Allah lyerinnya ly'omutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala ettongole. Amannya gonna agasigadde mannya ga bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq omulabirizi. Al-Khaliq kiva mu kitendo ky'okutonda, Ar-Razzaq kiva mu kitendo kya maadha obulabirizi, Al-Aziz kiva mu kitendo kya izza, wahakadha Al-Malik kitendo kya bufuzi, wahakadha ebitendo ebirala ebiyitirivu. Mathala Ar-Rahman omusaasizi kiva mu kitendo kyaki kyakusaasira. Naye oyo Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bitendo ebyo era nannyini mannya ago ag'ebitendo alina erinnya, ng'erinnya eryo lyerinnya lya Allah ekkulu, lyerinnya lye ekkulu, erinnya eryo ye Allah. Era n'okulaga ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ayaati mpitirivu yaleetanga erinnya eryo Allah ne yeeyanjulira abaddu be, yeeyanjulanga na linnya eryo nti ye Allah.
kakati nalyoka azzaako amannya ge amalala gonna ng'amannya ago ga bitendo bye. Mathalan mu surat al-Hashr yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, abange ye Allah oyo atalina kituufu kigwanibwa kusinzibwa okujjako ye, buli kyonna ekisinzibwa kisinzibwa mu bukyamu okujjako ye. Ye yanjudde ngaani? Ye Allah. Huwa Allahu, teeka ebirowoozo, huwa Allahu ye Allah oyo alladhi la ilaha illa hu, atalina kigwanibwa kusinzibwa okujjako ye, buli kisinzibwa kisinzibwa mu bukyamu, asinzibwa mu butuufu yeka Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'atandika okwetenda naga nti al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Nadda bw'amaliza al-Mutakabbir naga nti Allah wa waggulu yatukula, ali waggulu ni kwebyo byonna bibamugattako Allah subhanahu wa ta'ala. N'agenda maaso naga nti huwa Allahu ye Allah al-Khaliqu, naam nga ye Khaliq, al-Bari'u, al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna. Azzeemu ne yeyanjulawo n'omulundi ogwokubiri nti huwa Allahu ye Allah tabaraka wa ta'ala, yeyanjulira abaddu be bamutegeere, bamumanye, bamugulumize, bateeke mu nkola ebiragiro bye, beekeke okugwa mu busungu bwe, wahakadha. N'olwekyo lyerinnya erisinga okubeera ekkulu mu mannya g'omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa eno, yagambanga nti Allahumma, ay Allah, inni mazima ddala nze a'udhu bika min zawali ni'matik, neewogoma gy'oli, nzirukira gy'oli, neekingiriza gy'oli. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna omuntu kyatya ku Allah, ekintu ekyo ewa Allah ennyini jaddukira. Kubanga nga Allah bwe yagamba mu Qur'an, bali abaamunyeza kati wadhannu, ne bamanya alla malja'a min Allah illa ilayhi, bamanya nti balina buddukiro okujja nga badduka badda gyali. Mu ayina Allah gandi fafirru ila Allah, mutolontuke mudduka obusungu bwa Allah, nga mutolontuka mudde eryani? Nga mudde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ebintu byonna bye tutya mu bulamu buno obw'edduniya ne bye tutya mu bulamu obw'eddiini, ebintu byonna bye tutyamu obusungu, tuddukire eri Allah subhanahu wa ta'ala, tuddukire eri Allah subhanahu wa ta'ala. Saate ekitonde bw'okitya kyo kyennyini kyodduka, kyo kyennyini kyodduka, kubanga okisembera gobeera mutawaana. Naye Allah bw'omutya oddukira gyali tabaraka wa ta'ala. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaajaniranga Allah subhanahu wa ta'ala naga nti Allahumma, ay Allah, inni mazima ddala nze, inni akkaatiriza obwetaavu bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eno. A'udhu bika, neekingiriza gy'oli, min zawali ni'matik, okubeera nga ya Allah onzijjako ekyengera mu byengera biwampa, ekyengera kyonna mu byengera biwampa. Mbadde mu nsi nga nina amaaso ndaba, ne bukeesa ku makya nga siraba. Mbadde mu nsi nga nina amatu mpulira, ne bukeesa ku makya nga sikyawulira. Mbadde mu nsi nga nina amagulu abiri, ahtadi haithu asha, ngenda yonna gye njagadde, ne nyimirira, ne nkongojja, ne mbuukabuka, nenzeyo nenzira eri, ne nvuga eggaali, ne mpunzika ku makya nga sikyalina magulu, oba okumu bwakutemako, oba gombiriri sikyagalina, oba gagongobala. Mbadde ndya ne neesiŋŋana nga sikyasobola kulya. Wahakadha, ebyengera bimeka omuddu byayinza okulowoozaako? Ebyengera biyitirivu nnyo mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu byayinza okulowoozaako, so nga byatasobola kuteekako birowoozo bye bisinga obungi mu byengera bya Allah gyali. Kaakati omuddu yeekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala, yeewogoma gyali, amusaba amubudamye, amutaasa omutawaana guno ogw'okubeera nti abadde alina ekyengera ekyo ne kyawukana naye, abadde alina emikono neyeesiŋŋaana nga yeetaaga muntu yaba amulongoosa, subhanallah, neyeesiŋŋaana nga ali mu bulamu obwawukanye n'obwo obulamu bw'abadde amanyidde. Abadde alina ekyengera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akimuggyako. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, ay Allah, nkusaba
nkulajanira ontaasa okubeera ngonzijako ekyengera nekyawukana naawe. Kakati abakkiriza bo tebalinayo kyengera kibamanyi kibateeka ku bunkenke kibeeraliikiriza okubeera nga kyawukana nabo okusinga ekyengera ekyeddiini nga kyekyengera ekyobusiraamu, kubanga ebyengera ebisigadde byonna bitambula n'omuntu okutuusa ku ssaawa y'okufa, tebisukka waawo. Ekyengera omuntu kyasigala nakyo nekitambula naye mu bulamu bwonna obusigadde, bal Allah subhanahu wa ta'ala nakiyisizaako obutebenkevu bwe n'essanyu lye mu bulamu obusigadde, kyekyengera kyokka ekyeddiini bwe busiraamu. Yensonga lwaki Allah akimanyi tuwangaala mu mpangaala ez'enjawulo mu nsi muno, tuwangaala nga tuli bafumbo, tuwangaala nga tulina emirimu, tuwangaala nga tulina obufuzi, tuwangaala nga tulina ebibanja, tuwangaala nga naye Allah embeera ezo zonna talina mbeera gyakumanyidde ya mugaso gy'oli. Kyava agamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimun, gwe kaweefube waabeere ku kintu kimu, essaawa y'okufa tekusisinkana okujjako ekusange ng'oli musiraamu. Wala tamuutunna illa wa antum muslimun, ekyo ekyengera Allah bw'aba akikuwadde gy'ogenda yonna watangaavu. Yensonga lwaki omuntu yeetiira ebbanga lyonna okubeera ng'ekyengera kyawukana naye, kyekyengera kyasinga okwetiira okubeera nga kyawukana naye. N'olwekyo yeekeka nnyo okukiteeka ku risiki. Tove ewantu nga wabasiraamu n'otambula n'ogenda mu society nga society eyo yabakafiiri. Lwaki? Society eyo ekuliira eri ekyengera ekyo ekikosa ekiteeka ku risiki, ekiteeka ku mutawaana. Mu ngeri y'emu tokwata mwana omu n'omuteeka mu ssomero ly'abakafiiri, asobola okwegomba obulamu bwabwe, ajja kwewangaala nga mikwano gyayo gisinga obungi nga be ba Peter, ba Yosephina, ogenda okwagala okumulaga nti balabe ba Allah, balabe ba ddiini nga takyabitegeera, tabisika bulungi, byabadde basuna kagaati ne bamuwaako, bebasomesa bamusomesezza n'ebireefaanako bwe bityo, ogenda okakananga obulamu bwe tebulina wala wabara. Kale ffe tuli basiraamu naye nabo bannaffe, ogenda okakananga atambuliraawo, ogenda okakananga okulokoka kyangu nnyo, ogenda okakananga n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo. Toteeka ddiini ya mwana ku risiki, toteeka eddiini yo ku risiki. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, a'udhu bika min zawali ni'matik. Nga bw'omutiira ebisigadde byonna, okumutiira eddiini yo okubeera ng'eri ku risiki, kyekigwana okubeera ku mwanjo. Kyekigambo ekisooka omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam kyalajanira Allah subhanahu wa ta'ala, ay Allah nkulajanira okubeera ng'onzijako ekyengera. Ekyokubiri, watahawuli afiyatik, kyekyokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bufunze mu Luganda kyetugamba nti n'obulamu okunkyukira. Kiina akakwate na kiri ekisoose, naye kino kigaziko okusinga kiri ekisoose. Watahawuli afiyatik, n'obulamu okunkyukira. Mukyalo obadde mu maka ng'olina omwami wo, mulina abaana bamwe 2 3, akomawo ekawungeezi nga wafumbye emmere naye n'abaako omugaati gwaleese, nayingira ennyumba nga muli basanyufu, nojjula ne mulya ne mwebaka, nenkeera bwe butyo, bw'oyagala olugoye gw'ogamba n'aluleeta, nga muli mu bulamu obusanyusa. Ne bukeesa ku makya nga muli balabe n'abalabe, nga yakunaabira dda mu maaso, yali mu maka ago ng'oggulawo n'oyingira, ogenda okakkana nga wadda dda mu kyalo gye bakuzaala, oba yali mu bulamu nga bintu babikusanzaawo waka, ogenda okwesanga nga olina entamu y'obuugi ku siteegi ya bodaboda, oli awo oyokya kasooli, tetegeeza nti egyo emirimu giri haramu oba mibi, nesi bwe bulamu bw'obaddemu, obadde mu bulamu nga bwa kitiibwa nnyo okusigako awo. Idhan tahawalat al-afiya, obulungi bwalimu ogenda okakananga Allah yabukyusa, yabugjawo, embeera yakukyukira. Weegomba buli mbeera yonna gy'osikamu akafaananyi nga weegomba kye waliko ng'olaba kyali kirungi okusinga ky'oliko, manya nti tahawalat afiya, waliwo afiya eyakyuka, embeera yakukyukira. Kino Nabbi kyalajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Ayinza kuba mukyala
kwawangalanga naye omwagala nnyo obulamu bulungi ogenda okakkananga ali mbulamu bulala nga nawe oli mbulamu bulala. Weegomba akatambi kaddeko emabega, waliwo embeera yakyuka. Guyinza kuba mulimu kati oyigga onoonya 10 ojjukira kalimo kwe walina. Tahawalat al-afiya. Mwalinga mu kitundu nga mutambula ne mugenda ku malimiro ne mulima ne mutambula ne mugenda mu butale ne mukomawo ne mugalawo ne mwebaka ne mukola mutya. Kakati ekitundu kikubyeko bayeekera kutya. Amaka gammwe mwagasuulawo mwagalekawo, muli mbulamu bulala nnyo. Tahawalat al-afiya. Walyanga ng'emmere bateeka buteesaawo n'ogikkako n'olya neekule n'ojja akatuuyo n'onaaba mu ngalo n'oddawo ino. Kakati musawo yagamba nti olina okuba n'empiso, osooka kwekuba mpiso ku lubuto, tekakutanda n'olya tonneekuba mpiso ku lubuto. Obulamu bwakyuka n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Tahawul al-afiya kintu omukkiriza kyeraliikirira. Naye tewali asobola kukimugarantingira, taliyo okujjako Allah nannyini kukyusakyusa mbeera. Nabbi kyavanga addukira eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahawuli afiyatik, wa tahawuli afiyatik, ay Allah neekingiriza gy'oli okubeera nga onzijjako afiya, nga bwe bulamu obulungi bwe mbadde nnina n'obeera nga atonziza mu bulamu obutansanyusa. Ebyo nno biina ebyokulabirako bingi ne scenarios mpitirivu, buli muntu alina kyasobola okulowoozaako mu ebyo by'azayitamu mu bulamu bwe. Kati ekyo kiraaje ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ay Allah, inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Ekyokusatu kyekiriwa wa fujaati niqmatik, n'okubeera nga nina ensobi gye mpangaalirako mu ddiini yange n'onkwata nayo kibwatukira n'onsuulako obusungu bwo, adhaabu yo n'enkwata kibwatukira nga ndi mbwase mugayaavu. Fujaa kyekyo kitegeeza kye almufaaja kyenyiru ekikugwako ng'obadde tomanyi obadde totadde ebirowoozo. Bagamba munange va ku riba inshallah kansoke maliza ddiirwe eno kakati bwoti n'otambulira kati kinanyo baseka bwoti genda ogira bwoti tyowange nti oli ludda nti kiki nti edduuka lidde n'olyoka ojja n'olitunuulira mwe muli obusente bwa sako, mwe muli simanyi obusente bwaki, n'olitunuulira bwoti kalas qad fajaatka niqma, obusungu bwa Allah bukubuutikidde kibwatukira mu mbeera ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala zakwata nazo abaddu be. Kati olaajanya Allah kutaasa okuva mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekisembayo wa jamii sakhatik, ay Allah, nze ndi muddu omunafu, nyina bukkiro nga 5 obuwaniririddwa, obulengo obubiri, obugulu obubiri, n'obubatu obwobugere obubiri bwenteeka ku ttaka obuliko obwala 10 obukalu, n'obuviiri obuli ku mutwe obwoyo obuli ku mutwe bwetuyita obuviiri, n'obuuso. Ndi muddu munafu ya Allah, serinaako sisanyu, sigumira nsiri ku nnuma, nsobola obusungu bwo ya Allah. Idhan a'udhu bik min jamii sakhatik, ay Allah nkusaba onsituleko obusungu bwo bwonna, nsitulaako obusungu bwo bwonna, mbeere nga ntambula ku nsi kuno nga siriiko busungu bwo. Kubanga omuntu ataliiko mu maaso ya Allah, ataliiko kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ali mu ddenje esingira ddala okubeera ey'omutawaana, esingira ddala okubeera eya waggulu, ali mu mutawaana ogusingira ddala okubeera ogwa waggulu. N'olwekyo alaajanira Allah amutaase jamii sakhatik, abeere nga amuggyako obusungu bwe bwonna buleke kubeera nga bumuteeberamu. Kubanga singa buba bumuteebeddemu ate agenda kukola atya? Agenda kuddukira luddawa? Ani ayinza omutaasako Allah subhanahu wa ta'ala? So nga Allah yalina amagye g'eggulu n'ensi, alina amagye agali mu ggwe. Bw'aba asaze okutumbula lubuto ne lukwekyangirako, lusobola okukuluma ensi n'owulyange ogikyaye. Bwe guba mutwe nga gwatutumbudde, ensi n'owulyange maadha ogikyaye. Bwe kibeera kinga Allah kyatumbudde, asobola okubeera nga isina bulwadde n'akukuba entiisa mu mutima, obulamu ne bubeera nga buno ojjudde qalaq, ojjudde stress eyo si kintu kitono. Abo batalina ddiini batuuka okuwambuka waggulu mu kalina ya 5 n'avayo n'ekasuka
n'abitendeka wansi asobole okuwona ye kyalowooza nti ali mu okuwona stress. Lwaki? Ebikolobero byawangaliddemu Allah yamukuba obubi, yamukuba obulumi, yamukuba kalak, yamukuba okweraliikirira okususa okuluma ninga kuli munda mu mutima. Nolwekyo tulajanira Allah ataasa ebintu, tugamba tutya Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Yali dduwa ya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nawe beera nga oli mwabo abagisaba buli kaseera. Nyiikira ogikwate, giteeke mu salaazo, beera nga ogirajania Allah subhanahu wa ta'ala, nga mu kugirajania Allah subhanahu wa ta'ala maadha oteeka mu birowoozo byo kiki ddala kyoli mu kubeera nga omusaba, kubanga edduwa ezitowa okusinziira ku feeling omuntu gy'aba alina ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqa Allahu al-jamii lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.